ziri zakola emyezi 3 ngeri byalinga ebiri ibigo bikirizibwa nga bikola emyezi 3 ku mukaaga kati nze nagenda joining company eyo platform eyo nga yatandika dda kati nze mu kujoininga nakola emyezi 3 ne baggalawo naye kati we baggalawo twasooka ne tufunamu obutakkaanyawo ne bakama baffe awo bakama baffe batulaga nti ssente teziriwo ze tukoleredde nga tebaagala kuggalawo kati obujagalalo ne lubeerako awo mu ofiisi abaana aba Nigeria abazibu baali baagala kuwasaasa computers awo ne batabuka ne bakola ki kati ffe Abanayuganda abamu kati nga bumanyi Abanayuganda tulina emitima emigonvu tulina ekisa mu bintu ebyo mutuuka eri Abanayuganda basinga emitima emigonvu Abanayuganda basinga emitima emigonvu kati Omuchina yali atumanyi timu leader fomu yali Munayuganda kati Omuchina atugamba tukisooke tukkirize bano mutuuka eyo mubeera mu ttiimu babawulamu batwawulanga mu zittiimu twabeeranga mu zittiimu ez'enjawulo nga tubeera ne ba timu leader timu emunga erina timu leader omu asobola okubagamba bosi ki kyaba ayogedde bosi kyayogera kiyitirira mu timu leader nekitooka kituuka ku muffe kati Omuchina kyeyakola ng'alaba Abanigeria beekyanze baagala ssente zaabwe mu bujjuvu nga tebaagala kubannyonnyola nti oba platform tekoze bulungi nga baagala kubeera kukola nsasagge mu ofiisi eyo kati omusajja kyeyakola ng'ajjayo ssente Omuchina ngaffe ayogera naffe ng'atugamba kasooka asasule bano Abanigeria ab'effujjo ffe atusasula oluvannyuma ffe yatusasulako bitundu bali n'abasasula zonna bo ne babafulumya kati ffe ne tubeeraawo Omuchina atusuubiza agenda tufunira engeri gye tuli abeesimbu abagonvu ng'atusuubiza agenda tutwala mu platform endala agenda tufunira kampani endala kati nsooka ne tugira nga tusulamu ekizimbe mwe twali tusulamu ennyini mu flowa yemu gye twali tusulamu kati jjukira bw'ofuluma platform bw'efuluma batandika management y'ekizimbe etandika okugobamu abantu kati embeera nesooka nange nentabukiramu awo nga batuwa ssente entono tuzikozesaawo tetulina kati kiddako tetulina wakusula omusajja yatusuubiza omulimu ebbanga lyetoloola tebatukima embeera netatiko anti eyandeetanga munnyonnyola ate ssente ze nalinga nkola nga muweereza nga nsasula bbanja kubanga yali antwalidde ssente nga nina okusooka musasule kati mmala omusasula viza yange tukeggwako namunnyonnyola naye naŋŋamba kale naye yalumirirwa naye nga tewali kyakukola essaawa ezo nanzikiriza neŋŋenda nkole kati bwe nalaba nga ntandise okukola ssente atandise omuweereza ssente mu maze omusasula n'agamba it is okay omuntu yenna ku ssente asanyuka agamba kola kati ntandika awo ntandika okumanyiira ntandika okutegeera nti kati biriwo ebiti by'Abachina birimu okuluma omusajja yatuluma ssente zaffe teyatusasula ezaali balansi waffe tugamba tukoze tutya olwo kati ntandika okumanya nti kati ndi ku lwange kubanga nalinga nga nkola nga neesigama ku balala nkola biki ntandika kati okwesigama ku nze ng'omuntu nentandika okumanyiira nentandika okukula mu bwongo kati waliwo platform ffe twali ku floor yawo kusatu nga wansi waliwo platform nga njiwulira nga bagaba ssente entono nga mpulira bagaba ssente entono naye nga bakuwa eza lanchi bakuwa newokusula kati ffe nga tulina ngeno bali tugobayo katugende platform eya wansi yali ku floor ya wansi nga tukkirira nga tugenda mu interviews ziri ebibuuzo tebyabanga bingi bakuteerangawo laptop ng'otypinga ebigambo 25 olumala obitayipinga nga bamanya nti gweosobola oba gwe tosobola kati ffe twavudde eno ng'olwedde twamanyira practice kaseera tubeera tunyiga kompyuta ne tumanyiira nga nze njize typing
kati nengenda wansi nengenda mu interview nenjiyita naye nga eno gye twali bali batuwa emiliyoni 3 bali batuwa 3,000 kati ngeno wansi gye ngenda nga bo batuwa 2,500 ze miliyoni 2,500,000 ez'Uganda naye nga platform eyo yalinga etagetinga South Africa nga tukola kuba South Africa nkoze typing njiyise buli company registering emanya target yayo nti kati itadde mu siwet buli company y'omu China yabeeranga ne targeting eyina ensi gye targetinga era nga bwe muba mukola okusinziira ku budde bw'eyo ensi abamu twatandikanga ssaawa 5 ez'emisana ez'e Dubai nga ze ssaawa ezitandika omuntu zatandikirako okukola mu nsi eyo gye tuba tukolako kati interview njiyita batandika otuwe bakuwa blanket bed cover ne bakuwa tawero ne bakuwa zihanga ne bakuwa ekikopo ne bakuwa ne sabbuuni ne batwala mu rooms zaffe nga nkalu ne batwekwata obutanda buli omu ne weekwata obutanda bulinga buddeeka nga bolaba bano ab'amasomero nga kiri kyali mu bed space ng'ekiri mu bed space kyekyowakuba kati muno mu accommodation abasajja babaawula abasajja basula mu rooms za njawulo n'abawala abakyala basula mu rooms za njawulo kati tuyingira nga batugamba olunaku olusoose okukola interview bakubuuza oyagala tutandikirawo oba ojja tutandika nkeera ffe nga tugamba tujja tutandika enkeera eyo ebiseera ebyo nga sifulumangako bweru sifulumangako mu kizimbe n'ekimu nga ze mmanyidde mu China nga ze simanyi bulamu bwa bweru nakukoma ku bulamu bw'obweru nga nkyatandika okunoonya omulimu kati tuyingidde platform tutandika okukola platform eri yabeeranga nayo ya trading ya kutradinga era nga tulina obudde bwe tugambamu baklayanti baffe nti kati teekayo ssente obudde bwe butuufu obw'okuteekayo ssente kati nga batandika okuteekayo ebiseera ebyo nabo mubajja ku dating apps nabo twali tubajja ku dating apps eze South Africa buli nsi erina dating app eyayo eri official kati nga batuwa amanamba abamu nga kati emirimu gino twagifunangamu challenges nti oyingira platform ng'omanyidde nti bajja kuwanga amanamba ng'otandika okwogera otandike kutandisa kwogera ne customer oba client oba omuntu yenna oyo aba agenda okuba mu bufere obwo kati nyingire no platform nga yo gwe bwenoonyeza amanamba omala okunoonya amanamba ate n'otandika okwogera ne customer kati awo nebisooka nebintabukiramu nga sibimanyidde netandika okulaba nga emirimu gino ate nga batuteeka ku pressure batuteeka ku pressure ey'amaanyi mu nnaku 3 baagala nga omuntu ataddeyo ssente nga mu nnaku 3 baagala nga ataddeyo ssente olina registration ezimala nga olina okuba nga olaga nti mulimu kukola oli serious sooka nwana nasooka nfuna registration esooka nga sente omuntu alwawo teekayo nga nkisigala nkofiisi ng'abantu awo omanyi abafirika olwo gwo mulimu kutambula kutya nti omunyonyola otya omuntu omunyonyola bwoti omuntu ajja omufuna ku dating app totandikira omunyonyola business sooka n'omunyonyola life yo nga bwetambula obeerawa kubanga abantu balinga bakubuuza obeerawa kati bw'omanya nga tulina tekiniki gye tukozesa bw'omanya nti omuntu ali mu Soweto ate nawe gwe togamba nti nawe oli mu Soweto kati nga bw'olina kugamba nti nze ndi mu Cape Town obanga ndi mu kibuga ekirala mu South Africa nga bweyoteeke gye tukozesa nga kubanga omuntu bw'omugamba nti oli mu kibuga kyekimu naawe ayagala akusisinkane ate nga ffe tetuli mu South Africa nga ffe tuli Dubai tetuli mu South Africa ate nga nze njagala naawe oyogera na musajja munno si mukazi just bamodo we bali mu rooms zaabwe gye twagendanga gye twabatwaliranga amasimu nga boogera naawe kati nga
naye nga ebizibu bye twasanga ku bitu kati omaze omutandise ku dating app munyonyedde byokola kutandika ku dating apps nenkuleetera okugwa mu laavu nobeera nenkuteekamu ebintu ebiri emotional nenkunyumiza ku bulamu bwange nenaawe nenkubuuza obulamu bwo obutambula butya kati nga bamu batugamba bambi nze nasigala bwomu nafiirwa oba mukazi wange kwegamba nange nkulaga tinange kinkutteko okabambi ngaolabye sole ebiki nga nkama singa mukyalawo abaddewo basinga mugunti wabaddewo wandibadde mu bulamu obulungi nga mulaga nti ndi muntu waddala ti nfaayo era nga yandyagadde okubeera n'omuntu nga nze ate ffe twabeeranga abazungu kati nga abantu abafirika aba South Africa betwogeranga nabo babeeranga baddugavu nga baagala nnyo abazungu era waliwo eyandaga kapo ey'omuzungu n'omuddugavu nga ngamba ye ayagala naye yeegomba okukitubwa ekiti nga batubawo ebisuubizo ebitaliiyo ebifaananyi babitusabanga ne video call bazitusabanga naye nga ebifaananyi twabanga nabo kubanga twabeeranga ne bamodo abo abachina babapangisanga omulimu gwabwe kwefuula kyebatali era nga bakkiriziganya era nga babawanga sente mpitirivu okukkiriza okukola ekintu ekyo kati omuweereza ebifaananyi abamu kati bakasitoma abamu ng'abamu kale embeera zaabwe zirimu ebyobuseegu era nga akusaba atandika okusaba ebifaananyi byo ng'oli bwereere atandika ye kennyini asindika ebifaananyi bye ng'ali bwereere ebyobwereere tetwabanga nabyo tetwakkirizibwanga era naye nga akuba selfi nedda nga takuba kino kya bwereere nedda teyeekuba nga ali bwereere kubanga kyatyolobolanga eki omulimu gwaffe obuweereza kasitoma ng'oli bwereere obanga oli bwereere abanga kati kiwedde ekikye ayinza okubalaba ng'oli bwereere ayinza obutaddamu kolaki kubanga afunye ekyo kyayagala kati nga oli bwampere nga kati ffe ekifaananyi kyetwalaganga bakasitoma bano kituli bantu bavunaanyizibwa tukola bizinensi tugaggawadde kati nga wemba nsimba ebyobuseegu obanga atampa kitiibwa kati nga platform ezo ng'ajoyininga tumuweereza linki bw'ajoyininga kati nga tumugamba okutandika okukola olina oteekayo ssente bweziti nga byebimu n'ebiri bye natandika okukola nga omugamba nange byenkola funye ssente nabitandika mu covid nga nayo tugikozesanga excuse nga tugikozesanga advantage nga tubagamba ono mirimu nange nagitandika mu covid nga tetulina kyakukola guno omulimu okukolerawo waka ng'abantu bateekayo ssente ng'abantu batukkiririzaamu ng'abantu balaba bitu bya ddala ng'abantu bateekayo ssente mukusooka wano omutandikira mu laavu mu relationship platform otandika mubuuza biki byakola otegeera byakola omugamba olaba otya bw'ogattako ne kino tontegedde ntegeeza okimusomesa otya ye okimusomesa akigaati omusomesa booti omuweereza account eyo watwabeeranga ne gye bayita training account kuweereza link n'ojoyininga nenkuweereza details ezijoyininga eyo account gyemba nkuweereza kati bw'ogijoyininga ng'otandika okusubmitinga tasks ezo zetwabanga nazo ng'otandika okutradinga otandika otradinga ofuna commission omala okumaliriza ezo okusubmitinga tasks zonna ebyo bikuweereddwa okukola nga balance ekulaga nti ofunyeyo bweziti era nga nkugamba tikati twabeeranga ne package ng'etandikirwako ebeera bronze eddako ebeera silver eyokusatu ebeera gold esembayo ebeera platinum kati nkola kati ekyanzija ku mulamwa ebiseera ebyo nange natuuka nenva ku mulamwa yalinga ali attentive yalinga akola obulungi yalinga afaayo okukola nga takyali olw'ensonga nagenda ne funa omuwala nayagala yali mu Cameroon omuwala natandika okujja mu lumu zaffe zetwabeeranga kati
performance yange nekendeera eyalinga akola obulungi nakikyakola bulungi. Omuwala ono omukwana ate bwe otakolawo mugundi mu kampani abawala bano twabasinkananga twali tebatukkiriza kusisinkana kubeera wamu n'abawala abo n'ebino ebya lanchi batufumbiranga lanchi nga lunch time weetuuka nga otaginga wali mu kompyuta olaga nti ogenze mu lanchi era nga genda ne bakusavinga kati musinkana gye mucooperatinga n'abalala gye mwogerezeganyamu n'abantu. olwo muwaganya otya muyingize mulwomu omusula? Simanyi sente zikola kati ebiseera ebyo nga omwezi guyiseewo nga ninamu ku sente wano mu shopping nze muteekamu omuwala nanzikiriza ali mu Cameroon aliko okubeera nga naye otumala okukola tubeera twetextinga wali mu kukola mu kifo ky'okukola nga nze mbeera mu textinga kati banga lyetooloola platform nayo ne South Africa nayo neggalawo kati bweggalawo neŋŋamba kati nkoze ntya alwo kati tufuluma n'ebintu byaffe emigugu gyaffe. Owangudde n'omuwala? Funye n'omukyala kati omukyala aŋŋamba ye alinako gy'alaga nange ŋŋamba kaŋŋendeko mu Dubai kaŋŋendeko mu Deira ndabe kyekiddako olwo tutandise okufuna zi connection z'abantu abalala tukola emirimu egyo gyegimu platform egaddewo tetwasooka kunoonyezaawo mirimu olwo kati nze njagala nfulumeko ebweru ndabe obulamu bwebweru buli butya. Sente ziwezeemu? olwo kati sente ziwezeeyo ŋŋenda nfunayo kaluumu awo ŋŋenda mu bedispace nalinamu 25,000 awo nfuluma ŋŋenda mu Deira gye nali mbeera nga sinatandika kukola nyingira bedispace nyingirawo ennyini we nali nsula kati ku luno eyali asula mu katanda akawaggulu olwo kati nfunyeemu olwo kati nsaba katanda kawansi olutandika okugenda mu shopping ngenda ngula ebintu nga kasente weekali nasasula wiiki nga namba mu bedispace awo kati ntandika okugyewulira ntandika okukola ki okwetuusaako buli kyenjagala ngenda ntandika okushopinga ngulayo ku ngoye Dubai awo etandika okunyumira kati nga bwera ekiro bwetuuka ekiro nga ntuuka nyiga essimu awo nempereza ku message awo omuwala okyali ntaki naye? Omwana akyali ntaki naye kati nga mubuuza kiki ekiddako tugenda kudda wa tugenda kukolerangawa kati aŋŋamba era muŋŋamba era gye twali kubanga ebizimbe kye twakolerangamu byabeeranga binene nga kibeera kyawuzaamu ebizimbe nga 4 naye nga buli kizimbe kiriko platforms nga 5 kati waliwo B16 building 15 waliwo ne building 18 ne 19 kati omuwala afuna omulimu mu building 19 kati ate nze nga ŋŋamba ate emirimu giweddeyo kati bwetyo bwe twayawukananga n'abantu n'abawakyala bwe twafunanga mu ezo platform obeera n'omukyala ofuna omukyala platform we bakugoba omukyala yetasobola kukkiriza ate naye bamugobe nga ye oluusi ye asigalayo kati gwe bw'ogenda n'otandika okukola mu platform endala omuba temukyasobola kukola ki kwesisinkana mukyasobola kukola bangamba ekibeera ku bedispace ekibeera mu njagala onnyumize kaseera ako ng'oli mu bedispace owumuddemu olinamu kasente ngenda mu bedispace sasudde wiiki awo mu bedispace nali ogwasooka nali sinatandika nnyo bakazi kati naye nyini wenkwagala awo wenjagala ombuulira awo kati ogwasookera ddala twabeeranga eno mu kukola naye nga bumanyi nga bwe tufuluma tugenze mu break tubeera n'olwaliro tukuba kati nga Abanigeria abo nga bafuna gayi baali bamweta Khalifa nga anyumiza ngamba mugundi mu Deira eyo waliyo abakazi waliyo bano abeetunda olwo kati nze sibimanyi nze nakatandika obulamu bwe Dubai sibimanyi ndi amakya kati bwe natuuka e Dubai olwasooka nasooka nagenda mu bedispace
nenvayo nenzirayo nentandika okukola nafuna omulimu nentandika okukola kati n'omulimu ogwo we bangoba nenzirayo mu Deira naye nga already kati ekiŋŋenze mu mutwe kyakufuna abakazi kati bwe natuuka mu Dubai nagenderawo gye bakola ki waliwo gye bayitayo kiziniro nali simanyi muganda wange olwo kitundu ye wotuukayo newobuzabuuza nti mu kiziniro yewa anti otuukayo nze nali simanyi nti bamalaaya baliko babeera ne babulooka balina bamanaja balina ne babulooka kati ogenda oba otambulawe bati ku street awo waliwo ekifo bakiyita banias oba otambulawe bati ku street olaba abakazi abambadde obumpi kati bwe weeyongerayo mu maaso osanga abapakistani abayindi nga bali awo mu kolido akakubuuza you want jigijigi kati bwe mugamba yes ng'akutwala omungo akutwala ewoyo malaaya oweeyo ensi eyi lindako ono abeera ku kkubo si abamalaaya tabolera kati ye just akubuuzo oyagala ki oyagala masaagi oyagala ki jigijigi omugamba nti jigijigi nga mugenda naye nga eza abantu saabayagalanga nnyo abo bayindi bikyabo ba Asia nga nze bandabikira bubi nga ndaba abannayuganda abanyirira bakola ki kati nga mukyama sansika n'omunayuganda bano abeekolera jange kati aŋŋamba di shoti mitwalo 5 ejeeno diramu 5 kale amugamba nina diramu 3 ngakkiriza nga tugenda naye nga nina amaddu mangi olwo twayawukana n'omukyala maze ebbanga ebiseera ebisinga nga twabeeranga mwezo accommodation ng'ovaayo owulire olina amaanyi oyagala olina ekyoyoyo kati omukyala atwala nga tukola kye tukoze nga nvaayo naye mu kuvaayo nawulira nga era sikkuse nakola nga ndaba talinamu ku busente olutemeza shoti longo shoti naye kati bantwala mu ekiziniro oyingirawe bati oyambuka amadaala n'osanga lumbweti obukyana buli awo babuteekamu kateni nga abakazi bali awo bangi nga babeerawo okwogera owulira eddoboozi owulira eriveeri naye nga bali bbiriza ebitu babimanyira nga tewali nsonyi oli yantwala oli yakutwala noba oyamukaba batya madaala babeerawo abakusikasika bantwala nyingira maliriza byenkola nyambala nalina akasawo ke nali nga nteeka wano we bati nga kasalamu nga sente zange ezimanyi ti zino transport anzizaayo eri ku mulimu nga nziteeka wala nga zino endala nga zenteeka wano okumpi zenzijayo prempaabo abakazi kumba bali abasajja baba bakikola batya bakwata sente neyo oba ogitaddewa ndowooza wansi w'ekitanda babeerayo aliyo ebitanda biri bye bakozesa nze sizamangawo ebitanda biri kitanda oba byamazzi kitanda kyesundayo bati nga abandange eki kino naye ebbugumu lyali wali ebbugumu oba tebalina faani banna maliriza nfuluma nze sibifaako manyi sente zange mu nsawo mweziri olwo enkeera nga nina okgenda okukola kati enkeera bujja butuuka tuuka ekisaawa ziwera ngamba interview zitandika saawa 10 era ogenda saawa nga 8 mbe nga ntuuse tuukewo kole interview nyingira supermarket ngamba kangende nga omanyi oba ogenda mu company waliwo ebintu byetuuke nga ojja kwetaagayo omubisi gw'enjuki ojja kwetaagayo ebyokulya ekyangwe omubisi gw'enjuki twagunywanga emigaati ebyo biki ngenda nyingira waliwo supermarket enene bagiyita tudde giyingira nga njayo palepale awo bokisazi zenja okubeeramu eyo nga ndi mu kukola kumbe banzibye simanyi mala okushopinga ebintu biki byonna buli kyenjagala
headset buno obwa masu buno obwa waya nga twalina nga tukola nga bwetuwuliriza zi program nga tutyping eno abantu ba customer baffe naye nga tuli entertaining eno oba owuliza music oba kyonna kyoyagala ekibosi takifaako naye wabeerangawo abaalinga abazibu nga akugaana okukola ki okubeera ku music abaagala obeere nga just oli focused ku business. Awo wenyini nga otusse mu supermarket okushopinga kati shoppinga ntuka ebintu biggwayo akagundi kano kajjula babeeranga bugundi obwo obusero obutambula bujjula jukira kano sente zeeri zirina enjawulo waliwo 5 dirham waliwo 50 dirham waliwo 200 waliwo 500 waliwo ne 1000 dirham kati waliwo obumu bufaanagana oyinza obuwa omuntu 5 oyinza owa omuntu 500 oba omuwa 200 nolowooza omuwadde 5 dirham kati nyingira supermarket maze okushopinga biki ngamba kanzijayo sente era sente ze nali ntadde munda mu kasawo ewala ngenda okebera nga sente teziriimu kyokka otandikidde kuzewatadde ewala ziri zampeddeko nagenze nenenje nakozesa abakazi nga basatu sente nezinzigwako mawanga nga mekaago bannayuganda abo naliko bannayuganda gwe gusoose kati nga sente teziriimu ngamba nkoze ntya ebintu mbizeeyo nkoze ntya omutima gunkuba kyenakola nabireka bulesaawo nenfuluma bwe nafuluma nembako gwe nkubira essimu nansindikira sente nga nina nofuna transport yanzaayo gye twali tukolera natya nnyo nagenda okukola ekyo nga nkitegedde nti bamalaaya babbira ddala abantu babba sente babba abayindi babba abachina kati abachina bo nabo baagala nnyo abakazi abo naye ate abachina bo tebatereka nnyo sente zaabwe babeera nazo mu kashi sente gyakola abeera nayo mu kashi ndowooza bwe baba badde mu nsi zaabwe bazikyusizaawo era nayo ne bagenda nazo mu kashi munaye nga banjigiriza site nga nzirayo mu bumbi mu accommodation nga nzirayo nga ntandika okukola nga nkola naye nga tufuna ofu emu mu mwezi batuwanga ofu emu nga batuteekako ka pressure nga baagala tufere abantu gyenakoma okukola nakoma okujoininga izo platform kati ezirina sente ezigaba sente olwo kati nyinya ntandika okulinnya naye nga tebyali byangu nga bakugoba ebiseera ebimu bakugoba ebiseera ebimu bakuyaya sente zo ate nga wegatta n'abakyala teweralikirangamuko bulwadde engato gye twegattangamu n'abakazi beeri twakozesanga protection twakozesanga zikondo mukyala mukazi gwofunaawo mateeka muba mulina okukozesa kondo ye yabeera nayo yabeera nayo customer care service kati olwo nzizeeyo nkola olwo bwensindika sente bweteeka sente ku akawunti yange bwenfisangako ez'okulya kati nga mu ofu gye bakuwa ebeera ya lunaku lumu ofuluma ogendako mu ddeira n'ogula ebintu byoyagala naye kati nga biziniro sikyayitirayo kubanga banziba manya nti antwalamu ebyo biziniro nga ŋŋaana kubanga ne ku street babeerako bangi naye nga kati nga kyenkola ku street omusango otya n'omugaa nti ate kakati be bakuyitira nga majangu babeera bakuyayanira awo kati bwokkiriza kati nga nze nankubuuza ontwalawa ndaba nga ontwala mu kiziniro nga oŋŋaana nga abantwala mu patitioni zaabwe nga benzikiriza ng'oli musajja muzibu omukazi agala yabakutwala ewuwe ati bwabakiriza nze mutwala ewuwe nakyo kiryoke kati mbeera nga nkola bwentyo nga nfuna ofu wentyo
kati ntuuka visa yange eggwako nyingira overstay nyingira overstay ate nga nalinga mpeereza ssente ezikola visa yange bwe naziweerezanga visa ndowooza yadireeyo oba yakola atya zisama ngenda okukebera visa yange nga yaggwako neneeraliikirira nnyo kati nembeeranga buli wenfuluma nga sikyatambula nakimanyi abasirikale bwe bankwatirako nga bagenda kundipootinga ate nga n'emirimu gyenkola nga giri irigo nga ndi mu bintu byakufeera bantu kati waliwo platform baali bagiyita Baisheng nagijoyininga platform eyo baali bagabira ddala ssente kati ntandika okukwata ku ssente nsajja olwo kati ntandisa okukwata miliyoni 5,15 omwezi nga ngasigase omusaala nga ngase ne commission kubanga batuwanga commission ngaali asinzirira ku sales zaffe zetukoze bw'okola recharges bw'okola deposits nyingi bakasitoma abo ne bateekayo ssente kati bano bafeeranga bwe bati abeeyo kampuni gye bayita Baisheng ng'ofuna kasitoma balinga batuwa ennamba bo balisibya dating app bo bafuna ennamba kuva ku database kwennyini bo bafunanga ennamba kuva ku data ne Uganda nduza tulina database ekuŋŋaanya data y'amanamba wano gonna ag'ensi yonna e Uganda yonna waliyo abalina amanamba gaffe gonna agali mu ggwanga Airtel balina amanamba gaffe ndoza bali bakonectinga n'ago amakampuni kwegamba tugambe bana batukubira amasimu nterandiroodiwo kino bagajjeeyo olusi owulira babeera beeyo babeera mu ezo kampuni kati kampuni ezo zibeera n'amanamba g'abantu kati bano abachina ndoza kye bakolanga nga bagula amanamba ago okuva ku kampuni ezo ez'amasimu ago nga batuwa ne lines ez'ensi ezo baba bazifunanga batya naye ng'ennamba gyembeera nayo ngeraga ya UK ya mu England ya mu British kati bali engeri gye twaferangamu yali bweti nga nkunyonyola business kubanga bali ndoza bafunanga amanamba ago nga bakuweereza message abakugamba waliwo omulimu gye tugaba wano part-time job oli interested oba oli interested nali ndisipeze ku message bwete kusoma kati messages zajjanga zikujjira bamaze bafunye namba zo mu database bagifune namba yo nga bakuweereza message nga bakugamba nze recruiting agent okuva mu company bweti ne bweti oli interested okukola mu part-time job teetaaga n'oba ng'olina emirimu gy'okola bino obikola mu budde bwo obw'eddembe obuli free kati kugamba nti oli interested nga enamba nga bagimpa bangambye oli interested mu kukola part-time omulimu gw'otukola guguno bweguti nga ntandika okunyonyola olwomu bagamba mulimu ki tugamba okola data submission osubmittinga data kati wabeerawo emirimu gye twagabanga nga gya kuratinga hotels kurating kati nga onalaba hotelo nnungi twagala tusikiriza abantu omulimu gwaffe kusikiriza abantu bagiyingira kati tubasikiriza tutya nti gwe bw'otuuka kwa hotelo eyo oba bw'ogenda ku site yeeyo hotelo n'ogiwa ratings oba n'ogiwa 5-star ratings awo nga efuna abantu yeeyongera okufuna abantu kati gwe omulimu gwe tubawa abantu olayikinga commentinga kwezo hotels ezo ez'amaanyi kati bwe bazirayikinga bwe bazikomentingako ebirungi kati n'abantu abalala bagamba abantu nga bakomentinga nnyo kweno hotelo kitegeeza nnungi omulimu gwe tuwa kati nga ffe tugamba abahotelo abo be batusasula olw'abantu be bafuna olw'essente ze bayingiza mu hotelo ze zaabwe kati nga nkuwa akawunti ojoyininga nkuwa akawunti eyange ey'okutrainingiramu kati akawunti eyo nga nkuweereza details ezigiyingiramu nkuweereza amannya nkuweereza ne password yaayo kati bw'ogijoyininga bwoti
kutandika okulaba hotels ezo nga kati nga kugamba likinga commentinga jiwe star jiwe 5 stars kati nga omuntu ascrollinga bwa likinga bwa commentinga accounts hotels ziwe zigwayo zonna atugamba ngofungolo sente zonga zozifunye kati walingawo hotels ezimu ngazo okuzirayikinga osasula sente ate nga akawunti kale twakuwanga akawunti ng'egirako sente kubanga olina okwefuuliranga ddala nga kasitoma nga ffe tukifuula nti kya ddala kubanga okulayikinga oba n'okukomentinga ku hoteeri eyo kikwetagisa okubanga ogiyingiddemu obanga ogisuzeemu kati nga wano obeera nga agisuzeemu nga account okozesa sente n'obanga agisulamu osasudde okugisulamu okusasudde okugibeeramu kumala mwezi ennaku ez'oyagala oba 2 oba 3 kati nga account zino zibeerako sente ezirayikinga nesasula hoteri nti ogisuzeemu kati nga bw'aba alayikinga gundi sente ezo zimusobozesa okulayikinga n'okukomentinga kweyo hoteri n'okusasula weebale kati walingawo hoteri ezimu nga za bbeeyi nga tosobola girayikingisa zino sente ezibeera ku akawunti kubanga zabeeranga ntono kati nga tugamba ezo hoteri ozirayikinga oba ogikomentingako wetyoka okuba nga olinako sente ezisasula okugisulamu okitegeera kati nga bakasitoma abamu kati jukira tukuwa akawunti nga yakutrainingiramu kati akawunti eyo wuliriza akawunti eyo nga kasitoma atuuka ku hoteri y'ebbeeyi nga sente ziriko tezisobola kugikola nga kyekugamba nga tugamba yogera ne customer service oweeyo hoteri ng'oyogera naye ng'akuwa bank account oba ng'akuwa wallet okusobola oteeka sente obeere ne sente ku account osobole okulayikinga eyo y'ebbeeyi kati nga tubaweereza zi receipt era receipt nga naye nga receipt zetubaweereza za bikwangala ffe tuzeekolera tugiweereza customer n'agiweereza ku customer service n'agatta ezo sente zibeera ku receipt nazigatta kweno account n'osobola okukola kulayikinga ezo hoteri ez'ebbeeyi naye nga tugamba nti hoteri eyo ey'ebbeeyi sente z'otaddemu ogenda zikubisaamu kubanga ya bbeeyi omusingo oba commission ali ku eyo hoteri wa bbeeyi munene customer service eno mumwakwatagananga mutya naye customer service yabeeranga era gundi gwe tukola naye wa omuchina babeeranga abachina nga ffe tukola gwakwogera n'abakasitoma nga tulina customer service yayogera n'abo abaagala okuteekayo sente oba okategeera kati nga kasitoma amaliriza akawunti eyo bamaliriza okukola mwayo akawunti ezo hoteri ez'ebbeeyi azimu wamala okuzikomentingako nga mumulaga nti sente kati zifunye oziraba kati ngenda kuwaako ekitundu ku sente zino kati onkoleddeko kankuweyo akenkuwaddeyo kati nga tubawaayo nabo batandikire ku akawunti zaabwe okukola kati twabawanga paundi 25 ze Uganda emitwalo nga 15 awo kati nga zino sente zetukuwadde kabadde nga kasiimo nkoleddeko nze nfunye akkirizibwa okuzijjayo bw'aba yagadde akkirizibwa era nga tubakkiriza ne bazijjayo ne zituuka ku mabanka akawunti zaabwe nga tubakkiriza nga sente zibatuukira era ngaalaba nga kintu kyaki kya ddala kati ng'abamu tubagamba mu kifo ky'okuzijjayo lwaki toyongerako endala 25 kubanga sente ezaali zitandikirwako okulayikinga zino hoteri zabeeranga paundi 5 kati nga tugamba lwaki togattako paundi endala 25 neziwera 5 notandika okusabumitinga ogenda kufuna okitegeera kati nga bwamala okutraininga mwena akawunti gyemuwadde nga aba alina ogivaamu nga mugamba njemugjako ne mugamba kati gulawo eyo nawe otandika okukola zino sente kati bakasitoma abamu twabatandikizanga mu kugulawo akawunti zaabwe bwamala okugulawo akawunti nolyoka omuweereza eno eya training omuweereza eya training olinkinga eno akawunti ye
kuyene ya training sente zino zafuna muno zigenda kuyiye nga akasimu kafuna kwene ya training kagenda kuyiye kati nga bwe tuba tumaliriza training bwe bati sente abazifunye dira gundi pounds 25 abamu nga bazijjayo asuka nazijjayo muleka nafuna confidence no gamba customer muleke ngajjayo bamusente ngamba bikola nno kati customer kyakola agenda ng'aleeta sente ngaweza dira ngaweza pounds 5 ngaziteeka ku account ngatandika nayo okusubmitting ezo hotel kati nga bwasanga hotel ey'ebbeeyi natumugamba ojjukira nti wali wasanze ey'ebbeeyi mu yange nenkuweereza lisiti n'osasula kati nawe olina okukola ki kusasula kati nga batandika okusasula naye bwasasula esooka ng'era tumuwa endala ey'ebbeeyi esinga kweno gyakusasudde kati bwaddamu n'asasula tumanya oyo mugagga natumuwa esinga ate ey'ebbeeyi olumuwa ku sente tente taddamu zifuna kubanga aba alina kusooka kukola ki kulaikinga kukomentinga ku account kati bw'abanga talina sente zi commenting account ate sente aba azifuna era nga mu account ye afuna negative eraga nti abanjibwa kati buli yatuukanga kweyo account ey'essente nnene ng'eraga negative n'akasente kangi ng'ate ndaba ekintu engeri gye tufeeramu kati ng'eri ya ddala si bino ebya dating app bya dating app nga emirimu egyatte dating app platform nga zijja naye nga nze nzigaana nga nze njiza ekitu ekikola ssente ate nga ndaba kino kikola n'amakulu omuntu omubba ng'alaba nga kituufu afuna kati sente ne zitandika okuyiika abantu ne batandika okusekangayo ssente naye nga bino bano bwe zibalemerera nga babivaako nga bwe tubateekamu akayivu nga bagamba oyo mwesonyiwa ng'akalidde tubakaliza abantu ne batandika okukaaba abantu ne batandika okwesula mu bizimbe abantu ne babuukanga ku bizimbe omuntu osanga mufirikamu abafirika abavanga eno mu afirika abanaggana abaki abagenda eyo UK okukola sente kati nga bwayingira eyo bizinesi natandika okuteekayo sente ajjayo ne sente ze yasevinga ateekemu ajjeyo kuba kati nga bw'otuuka ku akawunti ey'ebbeeyi sente zo ne bazikwata ojjukira wataddemu oyagala ozijjeyo ojja kusasula kati nga bw'osasula baddamu bakuwa kati jjukira z'osasudde nazo zeeyongeddeko era oyagala nazo ozijjeyo kati awo twabafunira ne basasulanga ssente ne tutandika okulya nga ezikefusi mu ofiisi tutandika okulya apples batandika okuleeta ebyokulya mu ofiisi nga banaye ofiisi eziggwamu byakulya emmere etuukira mu budde commission nga tufuna nenga banaye kati wano nolina kati okuviirayo nalina okukolera kati sente olina okukolera sente awo okolawo emyezi ng'emeka awo nakolawo emyezi kamuni bagitanga baishenge nakolawo emyezi ng'ebiri nawo nenfunawo ekyasinga okunzijanga mu platform ezo babanga bakazi so muganda wange ali eyo bw'obanga ogenza okukola mulaba ofunye omulimu abakazi obeesonyiwiranga ddala kati ngenda yafuna omukazi yali mu platform endala naye nga bafuna sente ntono kati nze nendaba nga tufuna sente nyingi nemugamba lwaki tovaayo lwaki tojjeemu tutandika okufuna nga miliyoni 5 miliyoni 4 nga ye yali afuna ali ku 3 miliyoni 3 nemugamba jangwe kati ajja atandika okubeera fenna mu platform yemu nga mujoininga ne ttiimu yange era performance yange neyeesala mwezi ne gutuuka nefuna sente nengenda naye out netugendakoeyo netugenda kolo tetwagenda mu bed space netugendako mu partition nensulako naye netunyumirwa nemuwa ku sente naye kati nze nga ndi mwana kale nali muto ng'ate abakyala bembeera nabo babeeranga bakulu kati nga nze njira nomule nga nze nkuleka mu woteri nga nze nkera ku makya nga nalede nina ebindi mutwe nina byenjagala okugula kati abamu nga kibanyiiza lwaki tugenze ffenna ati lwakyondese kati ng'ate nze bwe ndoba nga obudde buggwayo ate nga nina okuddayo ku mulimu ng'ate oŋŋamba ate jangu nkusisinkene tugende wamu oyo nga nkuleka
ngaze ngangenda era oyo omukyala yanyigira nnyo gwe nali nfunyemu eyo platform oli yali wa ggwanga ki naye oyo yali naye muna Uganda kati omukyala oyo kati ngenda nfiirwa before nga tetunaba kwawukana nafiirwa nga ndi mu platform eyo sista wange yafa kati nga nsaba off kati oyo omukyala naye ngaafuna off oba yafuna oba yakikola atya nga mba ndi awo mu accommodation yange nga ndi awo ndi mu maziga bambi nfiiriddwa nga bakolekedde amabugo omukyala najja omusajja yali ali mu kungubagala nenadda mu Masaka kati wanyumira Dubai olinga ali e Uganda okitegeera so muganda wange abakazi be basinga okunzija ku mulamwa mu platform zange ezo n'ekirala pressure yabeeranga nnyingi abasajja nga baagala ttage mu babosi wezennaku 3 tolinayo registarinze tolinayo ataddeyo ssente nakibakolera ddala bubi ojulogobebwa ate ng'okugoba kyangu nnyo layisi ate nga nti okungoba olwo nyingidde overstay onyingidde overstay nti okungoba olwo ono kati nga tebakyanteeramu visa ate nga bwe bayaggwako nga tebagiteekamu ate kyenyamba bano bwe bakwata pasipoti yange tebadda mu kukebera ate visa yange eggwako ddi ndowooza nga tebakyakebera nga bwe bawa pasipoti yokka kimala